Mugamba mutya abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe olwaleero njagala tutunuulire eddagala eryo liyitibwa olugobango. Olugobango olwo lugenda kuyambako naddala gwe ng'olina ebikutambula mu mubiri. Eddagala lino lijja kuyamba bulungi nnyo okugobako ebyo ebikutambula oba ebikufumita. Eddagala lino ogenda ddikola otya? Beera ng'olifunafuna olugobango, ofune ekikonge, ofune muleke, ofune n'akeeyeeyo. Eddagala olifunire wamu, beera ng'oliteeka mu bbaafu, beera ng'olinaaba. Tutunuulidde lugobango, bw'oba onaaba osobola okugamba nti no lugobango lungobeko ebyo byonna ebimazeeko emirembe, lungobeko ebyo byonna ebitali birungi ebimazeeko emirembe. Olugobango lulungi nnyo, beera ng'olugatta mu ddagala eryo lye nkugambye, beera ng'olunaabira mu ddagala, lujja kuyamba. Ate era naawe agenda okweyambululako ebyo ebikumazeeko emirembe, era naawe ng'ogenda kunaaba eddagala ery'okweyambulula, teekamu olugobango olwo, lujja kuyambako bulungi nnyo okugobako ebyo byonna, okugobako ebisiraani, okugobako olutwe, okugobako obutaagalibwa, okugobako obutaweebwa, okugobako ebyo byonna ebitali birungi. Olugobango olwo lulungi nnyo ku nsonga eyo. Njagadde mbeere nga tululaba. Kambe WhatsApp namba yange, osobola okumbuuza, nja kwongera okunyonyola ku vidiyo eno. WhatsApp namba yange eri 0777873431 yeeyo WhatsApp namba yange. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako mubeere bulungi. Mweraba.